ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician omulabe wange si politician waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye baatemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show embarara olimba lenadde ennyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi se mirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzija mbagamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekituufu nti opposition eba yeetaaganya abantu nga bali wamu okusinga ne ngamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza lugogo n'abooga nnyo neshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala abantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement zenayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero sigenda kwogera bingi kuba nze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno omulabe wange mumanyi opposition yeetaaga okuba ng'eri wamu siri politician bye bigambo bya David Lutalo video ne badde mpanvu naye nonzeemu ebyo ebisatu ebyo bye njagala tutunuulire olunaku olwaleero tugende mpola osooka ova wano ng'otegedde omanyi nakoze video abamu ne mubuuka olunaku olw'eggulo you just jump ne mubuuka jump ne mubuukira ku bintu bimutalinaako bukakafu listen tutandike n'ekya opposition yeetaaga okuba nti eri wamu yes or no the answer is yes because bwe tuba nga tulina common enemy omu we need that unity uliriza NUP stands for what? National Unity Platform. Omuntu yenna avaayo okujja n'ayagala okwawula yawula mu bantu aba asuula birooto bya nuupu asuula birooto bya kibiina. Opposition we need that unity okwetaaga nga tuli bumu. Ekyo David Lutalo teyalimbye wekiba kyekimuvumya abamuvuma bonna tebagala opposition era tebabangako mu opposition. Ekiwanguza abantu bwe bumu okwegatta gemanyi. Eyo point ndowooza mugitegedde bulungi. Sigenda kuddamu kola video ate nga mbasomesa ku ebyo. Ekyokubiri yayogedde si politician. David Lutalo tukimanyi muyimbi. Omulimu gwe kuyimba na bulimi ali mu bya bulimi na kuyimba. Kati oyagala akugambe nti politician yali yesimbyeyo ewantu wonna. Mukola ensobi muddira abantu abenyigira mu byobufuzi direct ne mbagerageranya n'abantu abagoberera ebyobufuzi. Ebintu ebyo byawukana bibiri. Fa abalonzi tetuba ba politician wabula tuba tugoberera ebyobufuzi bwe bitambula mu ggwanga. Politician yoyo abyenyigira mu direct ekintu kyonna kibagambye eggulo naye ndowooza abakitegedde era batono kankiddemu nkinnyonnyole. Tulinawo parliament ababeera baba politician, executive eyo president aba president eyo naye politician abigenda mu direct okunoonya akalulu. Tulinamu bakansala bano ba LC LC5 aba politician yabo ababigenda mu direct era nga basasulwa n'ensimbi ey'omuyiwa omusolo ku lw'omulimu gwe bakola ogw'okubeera politician ogw'okukiikirira abantu. Kati sisuubira mbu David Lutalo MP ewantu wonna si munnabyabufuzi so awo nawo teyalimbye kati mukitegedde mu mwesonyiwe ku nsonga eyo. Bwe yagambye mbu si politician mutuufu 100%. He is not a politician. Kati ngenda wano ku nsonga enkulu ey'omulimu oguli mu kisawo ky'okuyimba basinga we tutegeere nnyo. We yayogeredde nti omulabe we amumanyi era omulabe we si ye politician. Awo wenjagala tusimbe essira. Mujjukira ekivulu ekya Lutalo kino kye yakakola ekya Nnalongo concert. Eyo concert yaliko abantu abali baagala okugitegeka bangi n'abamma omukisa. N'agamba ke yeetegeke nga bapromota bamulyako ssente empitirivu.
atidde buti kuva ku kyogera because muntu omutima gwe guli soft ne walofa abasajja abaterya ntama abava ne tubyogera ekijja ne kijja abalabe bali babiri abo era be basiikuula fitina eyo abantu abo kuva ne balumba Lutalo ba promoter bali mu ndongo kuliko oyo muzeeyo w'ekikofiira jajja mwami ne mutabani we Alfonso be bali mu kukuba David Lutalo nga bakozesa abantu mikwano gyabwe abali mu nuupu bakwata sente ne baziwa abantu abamu kyovola bawuma Luseka yavuddeyo mangu n'abuukira ensonga eno gwebuuze buli kimu ekigenda mu ggwanga yaba akimanyi abalala bonna tebalina kwogera ye yalina okwogera so abantu amu beegendereze be baagala okusuula ekibiina principal nkulabula okyapepeya n'abasajja abo simanya Wuma Luseka n'omusiima bwavuma abantu bwakola ki bwavuma omumbejja bwakola buli kimu novayo n'omusiima naye akabwa ke weeyolera kekajja okuluma enteega one time the same people abali mu kuvuma abantu abawadde endowooza yaabwe be bantu be bamu abagenda okuvaayo okukuvuma one time naye nga abalabe b'omusajja ono bonna tubategedde aba David Lutalo mbababuulidde obuzibu bwe buva kati abantu abo beerimbika mu nuupu era ne bajja ne bakozesa erinnya eryo kuba bamanyi nti sympathy ejja kubaawo y'amaanyi nnyo era gundi ono David Lutalo abakumentioninga ekibiina kyonna wandirabye kyobola abatandise Dovayo Lugamba yalidde mu struggle olukwe tajjukira bantu naye nga ddala yayogedde ki okuleka okuba nti naffe abamutubuukira etokota olina aveeri olulabye live eriwo nti bavuma Lutalo yayogedde ku nupu n'abuukira bannaaye tulabye nnyo Uganda yaffe eragawa oli muyimbi ate na Munnayuganda naye waddembe okuwa endowooza ye nga naye bw'ogiwa wano ku TikTok naye alina right so twegendereze nnyo statements ze tukola David Lutalo mumuleke akuba omuziki ye amanyi wa birongi nga amanyi gwawagira so we need democracy freedom of speech erina okubeerawo ku side zonna buli Munnayuganda alina okuba ne freedom of speech tuleme kumala galumba bantu amanya neddoboozi Comrade Chris subscribe to our official YouTube channel Mamero Media UG, Instagram Mamero Media UG. Tukwatagana ekiro kya leero ku ssaawa 5:45 more fire.